You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombokalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombokalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Abakulembeze okuva mu magombolola 5 ezikola ekibuga Kampala batudde olwaleero ku kitebe kya Kcca okutema empenda kutya bwe bagenda okuddukanyaamu ekibuga mu bbanga eriddako. Wabula bano balaze okwemulugunya nga bagamba nti tebalina buyinza kubanga bwabatwalibwako gavumenti nga mu kiseera kino buli mikono gyakulira ekitongole kya Kcca kwasaba minisita nga kale bo abakulembeze abalonde tebalina bwogerero. Bwe bukulembeze obulonde obuli mu kibuga n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Today, tomorrow and the day after. Kyekiyise roolo yaffe abakulembeze abalonde. Oba okyaliwo oba ogenda oba olibeerawo at this critical moment is important. Nakinja kubasabisa okusaba yenna. Naye kyesitagenda kukiriziganya nakyo ngenda kuba brief kwe kubeera nga tugaana budget process okutambula. Kuba bingi ebigenda okubeera nga bifa eri abantu baffe abaatulonda. Kati essaawa zino Lord Mayor ffe nga bakansala eyo tulwanagana na kasasiro. Your letter here you gave us did not give us the steps you took to consult the central government. Had you done that, we would say you did your part and there's a problem somewhere. Nevertheless, when you talked, maybe you made your consultation through the many letters you have been writing and no responses. We should never at any one time leave the burden to the Lord Mayor of Baabwe. We are all stakeholders in this city. And Lord Mayor, my first frustrations are having the technical team and the ministers not being present here. It's very unfortunate. Mr. Ezra, you are answerable to us. We as leaders, because our role is to supervise you. Bano era bagamba nti n'omusolo ogusoloozebwa mu bitundu byabwe gamba ng'ogw'amayumba ebitundu gye guva tebirina kye bifunamu sinakindi nabo bennyini abakulembeze era nga baagala enkola y'okusolooza omusolo ogw'amayumba ekole ng'etteeka bwe ligamba. Mu tteeka lino bagamba nti omusolo ebitundu 75 byandibadde bisigala mu kitundu. Bakansala kye bagambye nti mu kiseera kino si kyekiriwo omusolo ogusoloozebwa gwonna gugenda mu nsawo ya gavumenti. Issue ey'okubiri ya property rates. Property rates erimu ebintu bibiri. Manner assessment and collection, but also plowing the back this money in your divisions as required under the law. Those it's a two-tier issue. We need to dissect it and understand it. The third issue, which is equally critical, the budget cut. Budget cut. How do we deal with it? The final one, which is related to the second last, the key funding, the key priorities, which are not captured in the budget framework paper. Yet they are the reasons we are here. Mbadde kakiiko ka finance nze chair ku magombolola eyo. Lord Mayor olambise bulungi ensonga zino. Naye twerabideyo ensonga ya penalties ezaateekebwa ku bantu
waffe. Penalty zino bwe twali tuzisaba zibagibweko kuba etteeka ligamba a person may not shall. Abantu bano babateekako penalties kati nga nnyingi n'okusinga principles. I would start with my opinion in regards to devolution. The reason why I would cite the partial devolution in consideration with the timeline and the offences that is in reference to the Public Finance Management Act, that is Section 79, in that we are not against the policy to submit a budget. However, we go ahead and step by step achieve the division council's correction involved functions, whereby, and this is a step which can be put on record that we. Ensimbi ezisoba mu buwumbi 50 ze zaasolozebwa mu Kampala wakati w'omwaka ogwa 2023-2024 okuva mu musolo ogw'amayumba. Wabula newankubadde ng'olukuŋŋaana luno lwayitiddwa mmeeya wa Kampala Erias Lukwago okutema empendo oba okutuula ne banne bwe bakulembera ekibuga bakkaanye ku biki ebirina okukolebwa na kkubo kiri bateekeddwa okukwata. Abamu tebalabiseeko era nga ku bakulembeze bayite bammeeya ab'amagombolola owa Kampala Central